Nga bulijjo Element Guy ntuuse ne programu yaffe ebifa mu ggwanga. N'olunaku olwaleero njagala mbaletedde oba ekyenjawulo nga waliwo nyiza okugamba nti waliwo abavubuka abakwatiddwa nga bano babadde bakanda abazadde ensimbi obukadde 40 okusobola okubeera nga babawa omwana. Bano nno babadde mu bitundu by'e Matugga nga mu division y'e Gombe mu Nassana Municipality nga bano abakwatiddwa bano omwana ono nga wa myaka 3 baali bamuwamba ku lunaku lw'abakyala olubeerawo buli March nga 8 era nga bano okuva batwala omwana ono babadde bakanda abazadde ensimbi oboolyawo nga bano bagamba nti omwana ono bagenda kumufuna ng'afudde. Bino nno bibadde byewuunyisa ate nga bituufu nga amawulire gano poliisi nayo olwagagudde mu matu. Abavubuka bano ekisinga okwewuunyisa nti omu ku bakwatiddwa oyo nga gwe mulaba abadde akola gwa ku ssaawa. Kitegeeza nti omuntu agenda okujja nga akulondoola oba okukolako obulabe bwonna aba akumanyi bulungi akawunvu n'akagga. Ekyewuunyisa omu ku bakwate era nga yakulembeddemu olukwe luno olw'okuwamba omwana ono abadde nga ajja ewaka ng'agenda maaso n'okusaawa kyokka nga tebamanyi nti ate omuntu ono gwe badde beeyambisa okusaawa ewaka ate ye mulaba ennamba emu. Ono nno mu kutwala omwana ono era kiraga nti omwana ono yali amumanyi era bw'atyo yafuna obusobozi bwonna okubutwala n'asobola okubeera ng'atwala omwana. Wabula abantu naddala ab'omu kitundu kino baagera maaso ne banoonya omwana n'agenda maaso n'okubeera nti abula. Kyokka buba kiro ku lunaku omwana lwabula ssaawa nga 5 ne wabaawo essimu ejja nti beetaaga obukadde 40. Singa babufuna omwana ono agenda kubeera ng'abaweebwa, naye singa bagaana omwana agenda kuba ng'attibwa. Njagala okutegeeza amaka ge babadde bawambyemu omwana g'abazadde b'omusumba owa Anglican eyawummula ayitibwa noonya mwana nga omwana nabadde mu maka ga jjajjaawe Elizabeth Kabeyogerere. Ono y'omusumba yawummula era n'agenda maaso n'okubeera nti omwana ono abamujja ku jjajja waabwe ng'omwana ono wa myaka 3 era nga erinnya ye Malayika Jemima. Bambi kannyabo kano engeri gye bakasanga mu mbeera mbi. Poliisi abamu bagamba nti poliisi obaolyawo oba ekola oba tekola. Wano nno poliisi yagenda mu maaso n'okubeera nti egenda mu maaso n'okunoonyereza era abazadde b'omwana ono we bagenda mu maaso n'okubeera nti omwana ono abula bwe batyo kwe kugenda ku poliisi ne beekubira enduulu. Poliisi negenda mu maaso n'okubeera nti enoonyereza okumanya omwana ono bayinza kumufuna batya. Njagala okutegeeza era njagala okugamba nti poliisi obaolyawo ku mulundi guno bagamba nti poliisi tekola naye ate eringa ekoze. Poliisi yatandikirawo omuyiggo ate abantu bano essimu babadde bagirekako. Poliisi nayo bwetyo nekola okunoonyeza kwayo nemanya omuntu ono baani basinga okwogera nabo.
era poliisi bwetyo nayo netandika okubeera ng'ekola omuyiggo okuzuula bakyala kimpadde bano abaagala ssente obukadde 40 okulaba nga baddiza omwana ono babazadde be, kyokka nga bateekawo n'obukwakulizo ife twagala ojja kujja bwomu era singa osukka essaawa oba oli awo ze babadde balina okubeera nga babafuna omwana ono bagera mufuna nga mufu. Kino nno njagala okutegeeza nti oba kikyalekiriza abazadde ne badduka poliisi, bwetyo poliisi nekola okunoonyereza netrackinga era bwetyo negenda mu maaso n'okubeera nti ekwata abavubuka bano abadde abayinza okubeera nti bano babadde bawamba omwana ono era bwe batyo ne bakwatibwa. Mu kino njagala okutegeeza abavubuka bano poliisi yasobodde okubeera nga bakwata era n'omwana poliisi yamulunudde wabula nga embeera gy'alimu mbi nnyo era oba kino abazadde kitulekawa kale kansooke nkulage biki omwogezi wa poliisi bye yayogedde ku poliisi Matugga era ka mbikuwe. Era kano nina okukatereka baaba Let them go back inside. Let them go back inside. Tumaze akabanga kuva ennaku z'omwezi 8 nga tunoonya omwana. Omwana ono wa myaka 3 era nga kigambibwa nti maama we yamuleka awaka era omwana n'agenda okuba nti nazannya ne banne mu kitundu mwe babeera naye omwana ono teyakola ki teyaddamu kulabika. Kigambibwa nti kusanga 12 ez'akawungeezi maama we brother jjajjaawe yaku WhatsApp yafuna WhatsApp message ng'etegeeza nti omwana wali ffe tumuyina era twagala $4,000,000 okuma tuno tumubaddiza nga mulamu. Bajja wano ku poliisi Matugga ne baggulawo omusango naye ne tutandika okunoonyereza ku musango guno. Kyaddaaki poliisi yamaze n'ekwata abantu 2 olunaku olwajjo era kuno kwe kuli omwami Ntege Shakibu ne Seranja Godfrey. Olwabadde okubakwata bwe tukwayazizza amaka ga Ntege Shakibu ne tusangamu omwana ono naye embeera gye yabaddemu teyabadde nnungi. Amaka ge gasangibwa mu Kayirira village mu kyalo ky'e Kayirira Buwambo ward mu Gombe division mu Kiso. Era omwana ono gye twamusanze. So essaawa zino abakwate bali wano ku poliisi Matugga. Omwana embeera gy'alimu si nnungi, kigambibwa nti abadde tebamuwa mmere nga talya era enjala ebadde eddako okuba nti neemutta. Essaawa zino ali mu ddwaliro afuna bujjanjabi
naye twagala otuusa obubaka eri abazadde okufaayo ennyo abaana baabwe nga bwe batambula wa bwe bazannyira n'ebirala ate n'okudduukirira ddala mangu ku poliisi okututegeeza wabeerawo embeera yonna ey'obweraliikirivu oba omwana abuze oba waliwo abakukansa ssente tusobole okuba nti notunoonyereza ku nsonga ezo. Bazadde b'omwana ndako baguddwako emisango egy'okuwamba omwana n'ekigendererwa ekya ssente era bagenda kuba nti batwalibwa mu mbuga z'amateeka kunoonyereza kunaaba kuweddewo oba oli awo ku lunaku olwa Mande ku misango egyo gye mbategeezezza. Obulagajjavu ffenna abazadde ebiseera ebisinga tubeera n'obulagajjavu kuba abamu ku ffe tukyalowooza tukyali mu biseera biri ebyedda abaana bwe baba bakkirizanga okutaayaaya ne bakomawo nga bwe baagala. Ensangi zino omwana bw'ataayaaya tobeera shuwa nti omwana ajja kukola ki kudda awaka. So tulina okubeera abeegendereza. Ebiseera bye twakuliramu nga ffe si byebimu nga bye tulimu kati. Oli bw'amanya nti famire erina kasente asobola okukozesa akakisaako n'awamba omwana n'ekigendero eky'okumuggyako ssente. Oba oli awo ekyo kyetandibadde na kizibu ennyo ekyokuba nti omwana bamwetaagamu ssente wabula abamu batera obbawamba n'ekigendero eky'okuba saddaaka. So ffenna tulina okubeera abeegendereza naddala abazadde okulaba nti enno abaana tubakugira kuba bwe bazannyira ne bwe baba bazannya tubeerako ebigambo bye tubayigiriza nti bw'olaba omuntu gw'otategeera tokkiriza, omuntu bw'akutwala nga tomumanyi kuba enduulu n'okutambula ne bannaabwe. Nkwata ku kkubo nenkwata ku kinyeenya. Guno gwe muzindaalo ogukyasinze okusika bbaka. Njagala okukutegeeza tusobodde okubeera nga tugenda mu ddwaliro lya Frost omwana ono gy'abadde ali oba gy'abadde ajjanjabibwa naye nga embeera gy'alimu mbi nnyo. Wano nno njagala okukutegeeza nti abazadde b'omwana ono oba jjajja yamubaddeko naye nga jjajja agamba nti naye tamanyi lwaki omuvubuka ono yagenda mu maaso n'okuwamba muzzukulu we kuba abadde tamanyi nti omuvubuka ono oba omwami ono abadde amubega nti byonna ebibadde bikolebwa waka abadde abimanyi naye ate ekisinga okwewunyisa kyagenza okuzuulibwa nga omwana ono yamulina. Jjajja n'atulombojjodde emboozi ebadde empanvu ennyuvu ng'agamba nti tamanyi kiki kyatembye omusajja ono okubeera nga awamba omuzzukulu era nti essimu era nti okutegeera nti omuzzukulu awambiddwa zaalinga ssaawa 5 ez'ekiro ng'afunye amasimu agamukubirwa omuntu bwamukubira bw'ajjako n'agamba lwaki simukubira era nga kiraga nti omuntu yamukubira essimu yali amumanyi bulungi. Era bw'atyo n'amuwaliriza okubeera nga amuwa obukadde amusaba obukadde 4 era n'amuterako bukwakulizo n'amugamba nti tugenda wano tugende wano era saagala ojje na muntu yenna kaabe poliisi kaabe booda kaabaani. Era abavubuka bano jjajja kagende mu maaso nawe okubeera nti atunnyonnyola emboozi eno nga bwebadde paka nakati oba tuuse okubeera nga bakwata omusajja ono. Era njagala okutegeeza
nti abantu bano bakumibwa ku poliisi ye Matugga. Jjajja mu kwogera yeebazizza abantu bonna abamubeereddewo nga bagamba nti jjajja singa si poliisi bali tebasobola kukwata abantu bano, naye ate kyo poliisi ekoze ogwayo nesobola obbakwata. Nabyo kankuwe jjajja emboozi eno agende mu maaso n'okubeera nti aginyumya. Manya mudunia. Tukwasizza abazadde oba jjajja w'omwana ono omwana nga bwe mulaba embeera gy'alimu si nnungi era ali mu kufuna bujjanjabi. Naye si bwe tuti bwe twamusanze era waliwo enjawulo y'amaanyi. Abamufunye gye bamugye baga yabadde mu mbeera mbi nnyo nnyo, ndowooza ng'amaze n'akabanga nga talya. So twebaza abasawo abasobodde okukola kyonna ekisoboka nti bw'ali bulungi essaawa zino. Era tumukwasizza bazadde be mu butongole. Mwebale. Bino bitusobola otubeerako ffenna abazadde, naye tulina okumanya nti
abaana bwe tuba tuli nabo kusigala nga twogerezeganya nabo. Abaana bano obalaba oyinza olowooza bato naye nabo baba bakola ki bategeera. Mubalabule akabi akali mu kutambula n'abantu be batamanyi be tuyita ba stranger, akabi akali mu kutambula obudde obw'ekiro. Omwana bw'aba agenza okuzannya abeeko obudde bwe balina okuba nti akomyewo, era bw'okizuula nti tannadda awo otandika okutandika omunoonya wonna waali. So tusseeyo omutima nanga abazadde, naye nga embeera eno tetaliza newaka bayinza omumusikayo gy'omukuumidde. Ffenna tulina kubeera bulindaala. Ekikulu ennyo kuloopa mangu nnyo ku poliisi. Bw'oba ofunye obujulizi bwonna nti waliwo akukubidde, nti akubanja akusaba ssente, waliwo ofunye amawulire nti omwana abbiddwa awambiddwa, yanguwa mangu okuloopa mu byokwerinda tusobole okutandikirawo okunoonyereza. Bujulizi ekyokuba nti nno n'omwana twamusanze mu maka g'omu ku basibe, bujulizi buno butumala bulungi nnyo okuba nti nno tubatwala mu mbuga z'amateeka ne basingisibwa emisango, era twagala okusuubiza nti bajja twalibwa mu mbuga z'amateeka, tewabaawo kweraliikirira kwonna, sigala ng'okola emirimu gyo gyonna nga bw'obadde ogikola. Kale omwana yatubulako amanya gange nze Elizabeth Kabeeyogerere. Omwana ye Jemima Malayika, tubeera Matugga Lwaddabbi. Omwana yatubulako ku Sande ennaku z'omwezi nga 8, essaawa zaalinga wakati w'ettaano awo n'omukaaga. Omwana n'abula. Nze nali ngenze ku kyaki okusaba, omwana ng'asigadde ne maama wa waka. Ngenda okudda nga ngamba nti omwana amubuzeeko tamulaba. Ne mubuuza omwana abadde alaze, n'agamba abadde mu banneyiba wali ng'azannya, ate era abeerawo nnyo mu banneyiba mu bwana obulala bonna abo ku muliraano ng'azannya nabo. Awo ne tutandika okweyongera okunoonya omwana, ne tunoonya ne tukwata ekkubo ne Reverand omwami wange yaliwo, buli omu n'abaako gy'akwata, omulala n'akwata eno, ne tunoonya ekyalo kyonna nga tugenda tubuuza. Omwana n'atubula. Saawa ziba ziwera 9 awo nga zigenda mu 10 nga tusobeddwa. Ne ngamba omwana maama w'omwana ne mugamba genda ku poliisi olipootinge ky'omwana atubuzeeko. Omwana n'agenda ku poliisi. Poliisi ne bamugamba nti essaawa zikyali ntono, omwana ateeka okuba ng'ali omwo mu banne oba ng'alina munne gwe yagoberedde nga tamanyi kudda waka. Mugende mweyongere okunoonya, muteeke ne ku kizindaalo mulange. Omwana n'akomawo n'atutegeeza, naffe twayanguwa mangu ne tukola ebirango ne tutwala ku bizindaalo ebituliraanye nga Kiryagonja ne Matugga, ne tutwalayo ebirango okulanga omwana. Kaakati ne batuwa amagezi LC, ne tugenda ne ku LC. LC naye tugamba nti mulange ne ku kizindaalo ekitambula mu kyalo, kubanga LC erina omuzindaalo ogwo ogutambula ne gugenda nga gwogera mu kyalo omuntu ng'agukutte nga yeetooloola. Ekyo nakyo ne tukikola. Ow'amawulire n'alanga ku kyalo kyonna, n'atambula ekyalo kyonna okuva nga ssaawa 12 paka ssaawa 2 ez'ekiro nga yeetooloola mu kyalo agenda alanga omwana. N'akomawo ku ssaawa 2 n'agamba temunnaba kufunayo mawulire gonna kubanga neetoolodde ekyalo kyonna. Ne tumugamba tetunnafuna mawulire gonna. N'agamba nti kale enkya tujja kuddamu tutandikire awo twongere okulanga. Era bwe bwakeera ku makya bambi n'addamu n'ayisaamu era ekizindaalo n'alanga. Kaakati engeri poliisi gye yali etugambye nti bwe bunaakya ku makya ng'omwana tannaba kulabika mukomeewo mulipootinge. Kati omwana ne tumugamba ddayo era ku poliisi okole ki olipootinge nti omwana twasuze tetumulabye. N'addayo n'alipootinga ne bamuwa gundi lifaalo n'akomawo ewaka. Ne tubeera awo olunaku lwali lwa Mande. Kati essaawa ziba ziweranga zigenda mu 5 awo. Ne wabaawo omuntu atandika okukuba ku ssimu yange ng'akubajjako. Akubajjako ne ngamba yo n'akuba ku ssimu ng'akubira ku WhatsApp. Ne ngamba n'akuba ng'ajjako essimu. Ani? Nange ne nfuba kwagala mukubire naye bwe nkuba nga takwata. Kati ziba ziweze essaawa awo nga 5 n'ankubira. Nangamba mukyala Reverand konze wangisebo
oli otya kunze gyendi guli otya Reverend wali nkubako ku simu ye teriiko ne mugamba ye simu ya Reverend nga tevaako n'agamba ye naye ng'aliwa ne mugamba wali n'angamba ye kale ne mugamba naye gwani ssebo nga sinnakutegeera nga sikutegedde n'angamba oyagala kummanya onze njagala kutegeera kubanga sinnakutegeera najjako essimu ne tubeeraawo ne twebuuza obaani kati ziba zigenda kwera ssaawa nga 6 n'addamu n'akuba n'angamba mukyala Reverend konze wangisebo nakugambye Reverand aliriddawa namugamba Reverand wali wano ematugga gye tubeera n'agamba nemuganda yenze siriwo kati ntambuddemu anti tuli mu kunoonya mwana ng'ate bwe tusaba n'agamba nga njagala Reverand konze tukobadde omugamba ki naye ye gwani n'agamba oyagala kuntegeera konze ssebo kubanga sinnaba kutegeera gwayogera nange n'agamba kati kankubuulire kino konze ssebo omwana nze mulina nensanyuka nga ndowooza yakoze eki yamulonze nensanyuka nnyo neneebaza neneejaga ne mugamba taata weebale nnyo munnange nga tweyanzizza nga munnange otukoze bulungi tubadde tweraliikirira omwana ng'atubuzeeko n'agamba naye wooli nga mpulira nga awaleekaana konze anti nkugambye ntambula n'agamba tereero dda awataleekaana njagala twogere konze kale ng'asemberako nga wali nga ngamba ogambye Reverand taliiwo konze siri naye kati siri naye n'agamba mbadde njagala kwogera nga waali ne mugamba taliiwo siri naye obadde ogamba kimunnange ng'otukoze bulungi okutulondera omwana ng'otukoze bulungi n'agamba naye nina akasente kenjagalayo konze sente mmeka ssebo nga ndowooza agenda kwogera sente zo yalondedde omwana tugambe mu munoni ne mugamba sente mmeka ssebo naga nti kyenvadde nkugamba njagala kwogera nga Reverand waali ne mugamba kati siri naye naga kyotegeeza toddeyo ne mugamba ngenda kuddayo naye kati sitaliiwo kati mbuulira sente z'oyagala mukubire nangamba omwana ali Kawanda ne mugamba kati mbuulira sente z'oyagala mukubire tunoneyo omwana n'agamba sente z'oyagala okumanya konze ssebo njagala obukadde 2 nengamba wowe nnyabo era bwentyo konze taata mwana wange era bwentyo kuba nawulira nga eddoboozi lya kivuuka nemugamba mwana wange obukadde 2 sibulabanga nako era sibukwatangako tunaabujjawa n'agamba nkugambye njagala miliyoni 2 nemugamba ompita mukyala Reverand oyinza okulowooza nti oba tukyali mu saavisi naye ffe twawummula tuli bakadde omwami wange kasookedde tuwummula tugenda na myaka 2 galabika gaweze kati tetulina sente tetulina mulimu gwe tukola sente tunaazijjawo ezo z'otusaba nze nkugambye njagala obukadde 2 nga ngamba omwana oyagala mulabako konze omwana mulabe mukulageko ku video call konze ssebo njagala mulabako n'agamba kale mpaamu eddakiika 2 nengamba kale najjako essimu nentayiminga zaali ziwera eddakiika nga 25 nenkubako ku ssimu ye n'atakwata newayitawo eddakiika nga 3 n'akuba nangamba kiki mukyala Reverand konze ati waŋŋambye togenda kundaga omwana ku video call nangamba naye ng'oyagala omulaba konze ssebo njagala mulaba nanga kati mpaamu eddakiika 5 nengamba kale ssebo najjako essimu kakati awo teyaddamu kkuba nenindirira nti anaakuba nenkubako ku ddakiika 5 nga takwata okutuusa ku ssaawa awo zaali zigenda nga mu 11 nga ziri mu 10 nenkuba nembeera nga nkuba nenjiremerako kakati n'amala nanzijjako nakaki konza nti munnange waŋŋambye ogenda kundaga ku mwana n'agamba oyagala mumulaba kale kati teekako video nangamba kale kankukubire ku video call n'akuba kati ngenda okukwata buli ngenda okukwata video call nga kuliko ekintu ekijjako nemugamba nakukola emirundi 2 nemugamba munnaye nkubuulire nze ndaba binnemye era bwentyo n'agamba kale kankikuweereze ku WhatsApp nampeereza ekifaananyi ky'omwana ono ku WhatsApp
ansindikira ekifaananyi nga ngamba kankikuteere ku WhatsApp oba vidiyo yeeganye nga ngenda okulaba ng'akiweereza nga nkikebera ng'omwana ddala bwe yali ayambadde ku Sande nga bw'ali ng'engoye ze yalimu nga bw'ali kaakati nenjagala nziremu mukubire mugaye nti ekifaananyi nkirabye yagaana okukwata nenkuba n'agaana kati awo Reverand yaliwo omwami wange n'angamba naye omanyi nti tugende ku poliisi ne kwerosi tutwale ebintu bino nga tusitukiramu nga tukusooka kwerosi nga tubategeeza byonna nga bw'abadde abyogera n'ekifaananyi nga tukibalaga ky'omwana y'ono nga abeerosi baga nti kaakati katugende nga bamala okuwandiika bye baawandiika nga tugenda ku poliisi nga ne ku poliisi tubategeeza nga nabo bawandiika nga baŋŋamba kola statement nga naye statement nga ngikola nga oyo ofiisa ow'amatugga nga ŋŋamba kati ngenda kuwa omusirikale mugende naye mwana waazannyira ku miriraano n'abo abantu abakulu ku muliraano bakole statement nabo batukolereyo ka statement nga tuwa omusirikale nga tugenda naye waka nga tumutwala omwana waazannyira we yali azannyira awo mu banne obwana buto nga tusookera okumpi ow'omukyala ng'agamba omwana mukwano gw'ennyo taata waamututte kusala nviiri taliiwo ng'omukyala akola statement nga alaga ng'omwana bwe yali amulaba awo ng'azannya ne banne tamanyi bwe yabulawo nga tugenda n'awalala nga nawe akolayo statement nga omusirikale addayo olwo lwali lunaku lwa Mande kati nga tuddayo eka nga tulindirira poliisi kyeneekola kati saawa awo nga 3 poliisi ne bankubira era oyo omukyala ofiisa n'akuba ngende ku poliisi waliwo abantu abaagala okujja nga bava Kawempe abasirikale nga baagala okunsisinkana nga nyanguwa mangu nga ngenda ku poliisi ng'omukyala ngamba tuula awo eriyo ttiimu eva e Kawempe egenda kusisinkana nga mbeerawo awo nga n'oyo ow'e-Kawempe agenda okujja nga nkubirako nga ngamba nzija naye nina byenkwasaganya onze kale ssebo nembeerawo obudde ne bugenda ndowooza ng'alina emirimu mingi essaawa ne ziba nga zigenda nga 9 awo nankubira nagamba okyaliwo ku poliisi ne mugamba wendi ssebo n'agamba abyenkutte kati gwe jangu nenninya mangu awo abooda nengenda e Kawempe era bwe natuuka e Kawempe nambuuza naye omwana yabula atya byatandika biteera ne munnyonnyola nga kati bwe mba nnyonnyola nagamba kale tubikwasaganya okuva ku makya tuli ku keesi yo tetunnaba tukubaako kirala kye tukola tuli ku musango gwa mwana oyo kubanga naffe omwana atukutteko nnyo atuluma n'agamba kale netuyinza okuddamu ne tusinkana enkya konze kale nazirayo ewaka nga ekiro ofiisa nga nkubira oyo omukyala w'ematugga nga ngamba wayogedde ki n'omusirikale gwe yakuyise ne mugamba bye yaŋŋambye era nga bwe yambuuzizza n'agamba ye kale nagaakaakati nti keera nnyo tugende era e Kawempe twongere okwogera naki ne baafanda abo n'angamba ssaawa emu n'eddakiika nga 2 obe ng'otuuse wa ku poliisi nenyangu oba yankubira sanga 12 n'eddakiika 45 nga bukya nenkeero nenyanguwa olunaku olwali olwokusatu nengenda ku poliisi kaakati olunaku olweggulo kiro ekyakeesa olwokutaano omusajja yankubira nga mukambwe nnyo nampa condition nangamba nkubuulira bino ng'era nzizaamu emirundi n'emirundi nyaba owulira nkugamba kino nangamba bw'oba ojja okunona omwana kubanga waliwo era poliisi baŋŋamba nti kaakati oba ayagala ssente mugambe nti ngenda kwewola mu manerenda ssente njazire takwaya yali yaŋŋambye njagala ssente naye toziteeka ku mobile money nzaagala mu ngalo kaakati ne baŋŋamba kale mugambe nti ngenda kwewola mu bamanerenda kati nga mugambye olwo mukubidde bw'omukubira nga ajjako yakkubira naŋŋamba munnange nti ngenda kwewola enkya waliwo omuntu aŋŋambye tugende twewole ssente naye oli bwe gye tugenze mu bamanerenda baŋŋambye nina okuwaayo omusingo nanye okuwaayo kyensingayo basobole okumpa ssente naye nkya nja kuddayo naŋŋamba oba oleeta ssente
enkya olwokutaano yesalesale owulira nnyabo konze mpulira ssebo owulira konze mpulira nanzizaamu emirundi 3 naŋŋamba enkya saawa emu bwewere yakawungeezi nga tonnaba kuleeta ssente nga esimu yange nga njijjako ejja kubeera ofu togenda kuddamu kumpuliza nange sigenda kuddamu kuwuliza ebiddirira gwomanyi kati bati bikyankwatako konze ssebo anti ngambe ngenda kwewola n'agamba bw'oba oleeta ssente jangu wekka omu bwoti togeza n'oleeta omuntu omulala ffe tuli bangi nnyo oyinza okulowooza nti tuli batono naye tuli bangi nkwagala ojje wekka bwoti kwe kumugamba ate munnange bwe waba munda nga neetaaga okugira ku kabooda nkugambye saagala booda kale booda gireete nyinza okugamba nti nkwetaaga onsange ekatalemwa kati kabooda kalinnye otuuka ku main ekatalemwa booda gite oddemu onkubire nti ntuuse ekatalemwa oŋŋambe kusangawa nze nja kukubuulira tambula bwoti ontuukeko namugamba kaakati munnaye nina omwami wange nsobola okujja n'omwami wange ati bwe tubadde n'omuzzukulu oba nzije n'omwami wange n'agamba kirungi eky'omwami wo naye nkusaba omuleke ewaka nkugambye jangu wekka sikwagala na muntu yenna nkwagala wekka bwoti ate sente ezo bw'oba ozireeta buli akaveera ka green mwoba oziteeka nkugambye ntya konze oŋŋambye akaveera ka green buli akaveera ka green mwoba osabika sente ezo oba osoose ziteeka mu bipapula oba otadde mu kaveera ka black naye kungulu teeka mu ka green owulidde nnyabo konze mpulidde owulidde konze mpulidde n'agamba ekirala essimu eyange tetrakingibwa oba okola otya essimu yange tebagiturakinga ompulira nnyabo konze nkuwulira ssebo essimu eyange tewali mulongooti gugisika nti oba waliwo omulongooti ogunaasika essimu yange teguliiyo owulira nnyabo konze mpulira ssebo essimu eyange tekubira ku koolo nti ononkubira ne bw'okola otya ne bw'ogizirikirako tosobola kunfuna konze ssebo essimu eyange teteekebwako data eri awo eringa enfu naye nga nze ngikozesa nga mbitegeeza ofiisa ekiro ekyo nga ngamba tujja kuyiiya kaakati olwo nentya nnyo natya nnyo nendwalamu enkya jjo nakeera mu ddwaliro kaakati mba ndi mmaliriza okuva mu ddwaliro ofiisa nankubira naŋŋamba mami oliridda wa nemugaa nakedde mu ddwaliro nagaa bwedda nkuba essimu etoliiko nemugaa nange essimu yange saategedde ekyankalanye sitimanyi kiri kyankalanyiza naye nzijja naŋŋamba yanguwako kaakati nenyanguwa nentuuka ku poliisi omukyala nampita nensanga nga waliwo omukyala afuluma nga bamutwala naŋŋamba tuulaawo kaakati omukyala naŋŋamba okimanyi omanyi swahibu omumanyi nemugamba swahibu mumanyi swahibu waliwo swahibu ansaayira olujja naŋŋamba oyo yalina omwana we konze wangi n'agamba oyo yalina omwana we kaakati naŋŋamba balina gwe banoonye ajja kujja nga bajja nga baleeta abakyala 2 baawo ku kyalo kumpi n'ewaffe abakyala nga bajja nga bamugamba omukyala nti kati ogenda kukola ki kukuba essimu nasanze omu bamwogezza dda nga siriiwo kati omukyala ng'akuba essimu ng'agamba wuuno gw'obadde oyagala mulabye kati ng'amuwa essimu ng'ono omukyala omulala ayogera ng'amugamba lwaki obwedda kukubira essimu nga teriiko namugamba munnange yaweddeko omuliro akasimu kaweddeko omuliro amasannyalaze tetulina ku kyalo n'agamba ye kaakati njagala amatooke ga 15,000 kono sirina matooke nga naye abapoliisi bwe bamuwa ekyokuddamu sirina matooke olwaleero saasuubudde tewaliiwo matooke ge nninawo n'agamba kati nkoze ntya naye nga eddoboozi ndiwulira lyeri oyo omuvubuka nsaayira n'agamba kati nkoze ntya n'amugamba simanyi naye oba ndowooza mufumbe mukyere n'agamba ye mukyere nti kati n'amugamba n'amuddamu oli oyo omubbi w'omwana n'amugamba ku mudaala olinako ki koye ninako obutungulu bwokka nze ne bandeka ne baŋŋamba nsooke nkubira omuvubuka oyo ne mukubira nga takwata kati poliisi nze yandese ku kifo poliisi bo ne bagenda abagenzi saabaddeko ne baŋŋamba beera awo bandese awo bo ne bagenda nze ne ntuula awo kubanga okuva awo baba bakomyewo essaawa zaabadde nga mu 11 kati mba ntudde awo
omukyala naŋŋamba ofiisi omunajja naŋŋamba omwana alabise wuuyo bamuleese mu mmotoka nensituka nga olwo nga mpulira sikitegeera neŋŋamba era bwe ntyo kubanga nadde simanyi kigenda mu maaso neebaza nessekwebaza yenna neebaza poliisi okusooka poliisi y'ematugga osi w'ematugga omukyala oyo peeshe akoze omulimu munene kuva twatandika mwebaza nnyo ne bafanda abalala kubanga bavudde mu bitundu ebyenjawulo bayinza okuba nga tebabadde bematugga bokka Kawempe n'awalala kubanga bataddeyo omuwendo munene nnyo ennaku ezo zonna nga bafuba nga banoonya omuzzukulu wange era mbeebaza nnyo kubanga basobodde okunoonya omuzzukulu ne bamuzuula ne bamundeetera nga mulamu eryange Elizabeth Kabeyogerere bebi ye Jemima Malayika omwami yani ye Reverend Simeon Kabeyogerere kati kyenjagala amateeka gakole abantu abo bwe bakwatibwa bababonerereze ddala okulaba nti tumalawo obumenyi bw'amateeka obufaanagana bwe butyo. Nebaza Katonda. Nze Eroni Luswata nange ni mukyala wa Reverend Godfrey Luswata naffe twawummula Reverend Kabeyogerere baliraanwa baffe. Okusooka nebaza Katonda olw'ekigambo kino kyonna ng'ebigambo byonna bwe mbiwulidde kibadde kyamagero naye nkubiriza nze bambi okusooka twebaza nnyo abapoliisi banga bafuddeyo munnaffe nga bwe ya reportinga ne basobola okutandikirawo okunoonya omwana neera ne bamufuna tubeebaza nnyo olw'okufaayo naye bambi nze nkubiriza gavumenti abantu bano ebawe ekibonerezo ekibasaanidde n'abalala balabireko baleme okuddamu okukola ekikolwa ekifaanana bwe kiti kubanga nga bwe bonabye omwana yabadde yatidde nnyo n'okwogera kati tasobola kwogera akkiriza bukkiriza awuuna buwuunyi naye twegayirira Katonda ne gavumenti yaffe efeeyo okutuwa obwenkanya olw'omwana ono n'abalala balabireko bwe banaalaba ekyo osanga bajja kutya okuddamu okukola ekyo kubanga obumenyi bw'amateeka bweyongezi mu maaso naye tusuubira nga munnaffe wa poliisi bw'atusuubizza tibajja kwongera nabo okufaayo okutuwa obwenkanya olw'omwana ono kubanga bajjajja baayise mu kigambo kizibu nnyo ne maama w'omwana. Byebyo nno bye mulabye kakasa nti bigenda kubeera nga bibanyumira emboozi eno etiisa ffe abazadde kiki tulina okuyiga kiki tulina okulaba abazadde kituwa ki ekyokuyiga ku bantu oba oliawo abajja ewaka abatusenza oba betusenza kati gwe ali eyo nonno yazze ewaka ng'amanyi jjajja w'omwana ono era kiraga nti omuntu aba atutte omwana wo ebiseera ebisinga aba amumanyi bulungi. Ono yamukutte n'amugamba amuwerekereko ndowooza bw'atyo n'agenda kuba ewaka ajjawo ajja okusaawa olujja kati okitegeeza abewaka abadde bamanyi n'abaana nga bakola ki ng'abaana bamumanyi. Kale mwebale puroguramu eno kakasa nti banyumidde bulungi ate tusinkane mu puroguramu zaffe endala nze da element guy okubeera nga nkutuusaako ebyo byonna bye mulabye. Kano sigina kubeera nga nsukkawo mu kaseera kano.